Okay, tukyali Kampala Uganda, nze waso Emmanuel Beef Organic sponsor waffe okuva mu bitundu ebyenjawulo okuli Kampala, Lugazi, Luweero, Mityana, Mbale, Yonaiganga, Dr. Biva Senyobe Richard yateekayo amalwaliro okuba nga ajjanjaba abo abalwadde mu buli ekikuluma kyonna, mugejjo, ulcers, lubuto, biki, pressure, byonna migongo abikolako ng'akozesa eddagala eriri natural health care products ateekamu. Genda yakujjanjabe. Kakati akola obulungi asiimibwa wano mu Uganda tulina tendency nti okuyimba mu kutandika mulimu enna. Ebiseera ebisinga osanga manager n'omuyimbi nga basolinga okuva wansi katugambe omu nga alinako ku ssente omu nga mwavu. Naye ne batoba omuyimbi n'ayimba nga manager bw'anoonya zi interviews bw'anoonya power play ku radios ez'enjawulo. Bakola ebintu bingi managers bano nga bakyali wansi era nabagamba nti oluyimba oba project omuyimbi lubeera lwammwe mwenna nga mutandika ne kasaayitamu luba lulwe. Agamba akayimba kaffaako akawulidde akayimba kaffe akawulidde manager naye time bwetuuka bakyankalana. Naye omuntu wava n'asiima munne kyaba kyakabi nnyo kirigeza bategedde omulimu gw'abamukoledde. Kuno okusiima kuvuda Spice Diana ne kugenda wa Rodger Lubega. Rodger ye manager wa Spice Diana aliko kati mu source management gye batandikawo. Rodger ono Spice avudde mu bigambo bye yabadde akola interview emu nabako okutendeza kwa siima Rodger n'agamba nti mutuufu Rodger is her best friend mu bulamu bwe nti singa si Rodger singa tali kyali concert zategeya ndi mulavu yali successful because of Rodger. Hits zalina okubeera ku market y'amaanyi n'ensi okubanga emmanya ennyo essaawa zino. Spice agamba nti gabadde maanyi ga Rodger nti era respect for Rodger kubanga yamufudde ekyenjawulo ate age mazima because I remember ebiseera Rodger yakwatiramu Spice yali wansi yali flat ku ttaka yali yakomeeri 2016 najja nga agwa mpola but Rodger n'amulonda mpola ng'amaze okwawukana ne Bafana kuba Rodger yabeera ne Bafana yali waggulu nnyo ng'ali ku top. Rodger olwata Bafana nagwirawo. Rodger olwalonda Spice we yamujja Spice n'alinnya n'afuuka omu ku bayimbi abasinga okubeera ab'ebbeeyi essaawa zino tandabukadde busatu tebayimba n'amufuula omuyimbi abasinga okubeera ennyimba nga nnya nga zonna ziri ku form. Buyimbi ayimba buli kivulo almost buli weekend buli lunaku lwa wiiki aba n'omulimu gw'okukola n'amuyamba n'amukolera concert eyali yayo mutawaana ennyo ku Freedom City n'ebeera massive. So Spice avuddeyo n'asiima Rodger. Rodger really is a wonderful man. Kituufu nange mukkiririzaamu ku lwekyo because byakoze abikoze. Rodger ali ku level z'aba Jeff Kiwa ba Julius Chaza ba Swangs Avenue man bakikoze aba Sam Mukasa bw'osobola okuteeka mu tuluba eryo akikoze n'abeera successful. Weebale nnyo Rodger ne Spice okumanya nti akuyambye okutuusaawo osobola okuba ng'omusiima. Kiba kyamaanyi Rodger big up source management mwena tubabuuzizaako katusubire muli bulungi.